tuli n'omukulu Kajubi Fred Lumbuye ng'ono aleese bwino omukambwe ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka era nga bwino ayongeredde ddala okuvaayo. Katikkiro Charles Peter Mayiga ebbanga libadde ddene abadde atubuzaabuza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka, naye olunaku olwaleero munnange olunaku olwajjo Ssaabasajja Kabaka we yalabiddwako ekifaananyi kye ng'ali eyo yekka ali yekka kwegamba ng'emirembe gimuweddeko. Kyatuleetedde ebibuuzo bingi ng'ate ansa ntono era kyatuleetedde abantu bangi okwebuuza lwaki omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga atulimba mbu Ssaabasajja Kabaka ali mu ddwaliro ate nga Ssaabasajja Kabaka si gy'ali. Ffe tubeere ne tumusabira kumbe ye omukulu ali mu kukola bibye. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga yandibadde muntu mulungi, n'atubalamu amagezi n'abaako ekyenjawulo kyakola era n'atubalamu amagezi n'atufuula nti tulina wa we tulaga okulaba nga tutambulira ddala bulungi. Era nga twongera obbajjukiza nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ajja kuba ow'enjawulo era eggwanga lyaffe lijja kutambulira ddala bulungi. Singa tunaaba nga tukozesezza eddoboozi limu nga Bannayuganda, singa tunaaba nga tukozesezza amaanyi ge gamu nga Bannayuganda, bingi bijja kutuukawo, bingi bijja kuba bya njawulo era twongera obbajjukiza n'okubategeeza nti ku lwa Buganda yaffe n'eggwanga lino twongera obategeeza nti bitujja kuba b'enjawulo. Ebya Ssaabasajja Kabaka tubirabanga ebikyamu, tubirabanga ebibi, tubirabanga ebitaliimu era bonna abatukugira okwogera ku Ssaabasajja Kabaka balina ebigendererwa byabwe ng'omukulu Kajubi Fred Lumbuye wabitugamba. Era kankwe bwino ate gwatuleetedde aleetedde Bannayuganda okwewuunya n'okwebuuza ebibuuzo bingi. Yakibagamba kati ngenda kusaba nga tonnakwata simu ya buyonjo yetuyita smartphone olumbe maana nabagereka, please tomulumba kubanga talina bwekyusirizo ebintu binamuforsinga biforsinge. Nga tonnalumba omumbejja ssanga lya mbogo, sooka weebuuze lwaki ssanga lya mbogo akola ebintu bino kubanga naye state emukozesa era aliko abamontalira 24/7 bamukozesa ebintu bino ng'ekigendera kyabwe kyakuswaza lulo lulangira kuswaza Ssaabasajja Kabaka n'okumukozesa nga diversion mwe muconcentrating ku oyo mumukalakate batandika obbaga nti muyina empisa embi abaana ba Buganda ne Bannayuganda. Nkiddamu bagambye ensonga lwaki bakozesa ebintu ebyo mwe mutandika okukolokota omumbejja bagenda muyina empisa emuvuma abaana naye nga ate bakikola intentionally mu mukikole. Kati mumuleke akole byalina okukola, ebintu emulina bbira babulabi ne biyitawo. So byebyo omulangira Christine Junju gyali gyatambula ne Kabaka Foundation abaga Kabaka Foundation system ya Mayiga under iso ne semwe bamukozesa okukola ebintu ebyo. Yensonga lwaki yakola statement ate yennyini Mayiga n'amukubira mu statement ze tamanyi kitaawe gyali. Kati n'oyo mumuleka akole byalina okukola. Wabula nkubiriza omulango okutakungula Baganda mwena bali mu diaspora. Mwetabye nnyo mu mikolo egy'okusanyuka ne nga musanyukira omuntu gwe mutamanyi gyali ng'ali mu kubonaabona nga bwe twabagamba. Kale ekyo njagadde kikola kiveewo tusimule video. Kantandikire waliwo natandikira ku Lwokumeka ku Lwokutaano then tujje tugende mu kirasi entuufu. Alright. Abaganda bangi nnyo mubisiddwa olw'ebigambo bya Mayiga ne bannamawulire baasasula abamu abatamanyi nnono
kuffe abamanyi obuvo n'obuddo bw'ennono ng'Abaganda abaasomesebwa abaakuzibwa abaamanya obuvo n'obuddo n'okusoma ebyafaayo bya Buganda tubagamba nti muleme kubuyisibwa bannamawulire ab'ekimugwe n'abantu abatudde Mmengo abaakabano abatamanyi nnono nga bakulembeddwamu Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja atya tutandikidde wa Pema dakiika emu tutandikidde wano. Ekisooka ekyokubiri Kabaka mu lubiri tasulayo mu bwati bw'omu. Kabaka mu lubiri alina abantu bayitirivu obungi. Ekyokusatu Kabaka alina baganda be abawerako. Kabaka alina abaami be nze mbakulira. Kabaka alina mikwano gye egy'obuntu. Abo bonna tebalaba bwetaavu okujjanjaba Kabaka. Naye Nowa Mawaggali atudde Gulama yamanye eddagala ery'okujjanjaba Kabaka. Nowa Mawaggali atudde Gulama ye yamanye obwetaavu okujjanjaba Kabaka. Naye Katikkiro tamanyi. Kabaka baali nabo mu lubiri tebamanyi. Abaana ba Kabaka tebamanyi. Baganda ba Kabaka tebamanyi. Mikwano gya Kabaka egy'obuntu tegimanyi. Naye Nowa Mawaggali atudde ku kafoomu. Omanye essaawa zino abantu batula ku bifoomu awo. Mumuwulidde bulungi nnyo. Kale Nazzikuno mu Buganda waffe twabiranga ku byalo okwo nga kubeerako obukadde nga munnange buli menva zaabwo endiirwa. Abatamanyi nva ndiirwa mu Luzungu ze muyita gulinzi. Naye olumu batukerera akagera akagamba oba akagamba nti nsanze omukadde ejjobya ng'anoga ejjoberi. Nsanze omukadde ejjobya ng'anoga ejjoberi. Gwe ne bakubuuza bw'oba omusanze ng'anoga ejjoberi omanyi omugaso gw'ejjobyo? Ogambye nti omanyi omugaso gw'ejjobyo? Ne weewuunaganya ng'omuwulu abikkula ku mawolu. Kati Nowa Mawaggali atudde kafoomu eggulama atumbudde. Kaasomese owakabano eyafuna obwakatikkiro nga buyise mu kaduuka, buyise mu kadinisa, alyoka ategeere kye bayita Oluganda omutuufu yaani. Tusimbudde. Mukulu Mahega Kalooli Wasanya Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja afutubadde ku Buganda nga Kamoje efutubadde ku malaalo yobeera nti nnyini gaagalimu yali taboggola ng'asinga n'emizinga egyali giwamba nga basindikiriza omumpembe Amini okuva mu ggwanga lya Uganda. Abaganda tugamba nti obutamanya tebukugisaako musango olw'ensonga nti baamanya nti abantu abamu beewugguusa. Naye okwewugguusa tekukugisaako musango kubanga oba olina okutegeera. Mukulu we ufutuukidde olwaleero oyogedde ebigambo bingi nnyo naye njagala sooka kusomesa. Olw'okuba nti oli wa kabano Mukulu Mahega Charles Peter Wasanya Carol Mulengejja kansooke nkusomesa olwaleero. Ebintu bibiri bya njawulo. Ssaabasajja okubeera n'abaana be ne mukyala we ebyo bagiyita family affairs oba nsonga za ndayanda kalaameeya abo ye ne mukazi we n'abaana. Bw'aba ali makage abaana bamuyita dadi era ne Nnaabagereka amuyita hani oba sweet bimuyita ebyo kasasiro nga mubuzaabuza abantu nga laavu yaggwako. Junju wadde mbokuyita kitaawe dadi ng'ali mu compound mu ddiiro bakola n'essanga lya Mbogo ne Nnaabagereka n'ayita bbaawe dadi nga bali mu kisaaka ate kyabwe. Era badde mbokwere ne Kasita Kabaka ava mu kisaka ekyo n'ajja yolekera Abaganda. Olwo abeera Kabaka w'Abaganda ffenna era tuba tumuvunaanyizibwako. Era Nnaabagereka Kaabejjunju takkirizibwa kukola wadde kwogera ekigambo kyonna ku nsonga ezikwata ku Ssaabasajja Kabaka kasita afuluma. Ekyo kati kusomeseza okitegedde. Biri ebintu bibiri.
Ssaabasajja Kabaka bw'abeera mu kisuuke ng'ali n'abaana be ne mukazi we badde muyita amanye naffe abakopi ge tweyita hani switi simanyaani ebikkirizibwa era tewali amuyita nti Kabaka bayiza hayirist no badde muyita kye baagala naye kasita afuluma bw'ati nadda ebweru aba afuuse Kabaka wa Buganda era buli kimu ekimuvunaanyizibwako n'amuvunaanyizibwako weebali ndowooza okitegedde mukulu tugenda mpola bwe tuvaawo nno Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda nakunnyonnyodde ku Lwokutaano era nga nkusomesa ne nkutegeeza nti abantu badde babuzaabuza n'amawulire nti Ssaabasajja Kabaka alina mikwano gye alina abaana alina abalangira abasobola okuva ne boogera ku nsonga z'obulwadde bwe munnono n'obulombolombo obuli mu Buganda emyaka bufukunya okuva mu 1000 teri wa Luganda teri mwana we teri mukazi we teri mukwano gwe akkirizibwa kusemberera kwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka singa aba akyadde wakasujja ng'aseeze takkirizibwa kwogera ku nsonga zonna ompulidde bulungi nnyo omwo abantu abakkirizibwa okwogera ku bulwadde bwa Kabaka mu nnono weebali era nasomesezza Abaganda nga naawe kuli ne nkugamba bukulu wuliriza bulungi nnyo obuzaabuza abantu naye ate abantu balina ekifaananyi kye balaba kye njagala mbasomesa olwaleero bannayuganda mwenna n'abaganda njala bategeeza nti maama waffe Sylvia Luswata Najjinda mugomuyita Naabagereka tateekeddwa kuliraana wadde olunaku n'olumu wadde eddakiika n'emu okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka buwangwa n'ennono kabeere Jjunju kabeere Ssanga lya Mbogo kabeere Richard Ssemakookiro tebakkirizibwa kabeere muganda we takkirizibwa lwaki obuvo n'obuddo obuwangwa butulaga nti okweyagaliza kye kimu ku bulwadde obuluma abantu bonna mu nsi yonna nga tuyawuddemu nti baddugavu oba bazungu nti buli muntu yeeyagaliza ne mu bukulembeze waffe ow'ennono abalangira beeyagalizanga entebe z'abakabaka abaabeeranga ku Nnamulondo abazaana oba abakyala ba Kabaka nabo mu baana baabwe baabaagalizanga okufuuka bakabaka era beetabanga mbikula bingi nnyo ebyokuyeekera bakabaka okubatta bateekeko abaana baba balangira bennyini okutta Kabaka nga beekobaani batwala obukulembeze ne mbagamba nti abazaana babiri mu mirembe gy'abassekabaka ebiri batta bagezaako okutta bassekabaka infact n'omu yamutta ng'alina omwana we gw'ayagaliza afuuke Kabaka okuva ku olwo ennono ne bagikyusa ne bagamba nti kikafuuwe omulangira oba omumbejja kabeere Naabagereka okuddamu okuliraana Ssaabasajja Kabaka singa aba akyadde wakasujja ennono n'ekyuka ennono bw'ekyuka ne bagikyusa bulungi nnyo ne bagikwasa basajja bakulu bano wammanga mumpulirize bulungi nnyo Mayiga kansubira nti okutta empandiiso okutta ekitabo abantu bali 7 abataka abavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka saako n'abakyala 2 ab'ennono abavunaanyizibwa ku kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka sigenda bagendera mu buwonvu n'obuddo menya ne bw'obanga erinnya lino waliwuliddeko bukyanga tandika okuwummula nga nti Ssaabasajja Kabaka ajjanjabwe oba ali ludda ojja kumpita nti nayise tembo naye mba sinayita tembo njagala ompulirize bulungi
Mumbera enono nga Ssaabasajja Kabaka akyadde wa Kasujja abamuvunanyizibwako bano wano wammanga bwe mmala bakusomera gwombulye mu comment wali awuliddeyo n'omu nga Mayiga amwogeddeko oba nga asemberedde Ssaabasajja Kabaka okubuuza nti Ssaabasajja Kabaka atya nno. Asooka ye omutaka Kasujju Lubinga byayogera bulungi nnyo mbimanyi bulungi nnyo saagala ayogera omu amaga ayogera omu amaga uyo mwezi guno nga 19 oguwedde nesitula nga mpulidde amaloboozi gammwe ne ngenda ku lubiri ekireka nasangawo amagye ne baŋŋamba nti nga tofunye lukusa kuva wa Katikkiro Peter Mayiga bwano weta nali mu mmoloka njeru eyakuruga waliwo eyanyamba okunvugako zaali ssaawa 3 ez'okumakya. Olw'okuba obudde tulina butono njala tuyite mu bwangu nga baloga basanji baffe yasooka Kasujju Lubinga ne kuddako omutaka Kairaga Ajuule yajjaffe akuli ekika ky'embogo ono Kasujju Lubinga yeddira Lugave jajjaffe Kairaga Ajuule Wambogo kuddako omutaka Mugema wa Nkima kuddako omutaka Kasujja Wangeye kuddako jajjaffe Mutasingwa ow'Embwa ne kuddako omutaka omulala sina mutaka wabula kino kitiibwa kya Musolooza aba yeddira Nnyonyi ne kusembayo jajjaffe Owengo Muteesaasira be bataka 7 njagala ombulye n'obuwombeefu ani bukyanga myaka gigenda kuwereeta ntogera ku nsonga z'obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka kuba ensomyo wano ngali omuliddeko ng'asemberedde Ssaabasajja Kabaka ku bakyala abakkirizibwa okusembera Ssaabasajja Kabaka gy'aba aseegedde ewa Kasujja kuliko omukyala Nabikande ono yanoga eddagala Nabikande weewulidde nga gy'oli erinnya lye gwe Nabikande wattu munna nange gwo ku bakyala bakkirizibwa okusembera Ssaabasajja Kabaka gwonoga eddagala lye ne kubeerako omukyala Nakubulwa ono yeddira ngeye Nakubulwa ono munnange yayingira Ssaabasajja Kabaka eddagala okuyenga eddagala bamukumanyi yayingira Ssaabasajja Kabaka eddagala bala basigadde bensomye nabanga batuuta obuvunaanyizibwa okulabirira n'okutaasa Ssaabasajja Kabaka mu ngeri y'ennozo buli mutaka gw'ensomye wano alina omukolo gw'ogw'ennono gwakula ku Ssaabasajja Kabaka bw'abanga akyadde wa Kasujja oba eyo gy'aseegera kati njagala ombuulire Mahega Omunyarwanda owa Kabanda yava e Tanzania yali ayogedde ku bano yali abogeddeko ki tekuli n'omu mpulidde bulungi nnyo nabagambye tugenda kusoma bintu bino mpola ye kennyini njagala musomese muteeke mu kibiina asome afune olunnyonnyoko olw'abannyonnyoka bagende bunnyonnyoka okunnyonnyoka ensonga mu nnyonnyofu bwazo bwe tumala okulaba abataka abo abakyala babiri abavunaanyizibwa ku nsonga z'okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka ani gwe wali owuliddeko ng'amusemberedde
nze kennyini nakozesa engalabi yange eno ne ntandika okutokomoka omugambo ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka emyaka 4 n'ekitundu. Abaganda abalimu amavuunya ne batandika okunjogerera ne ngaba akatali kabba magumbe wa polio osula mu mulyango. Abo abayogereze tebakusuuza kayanze. Munnange Ssaabasajja Kabaka agenda okuvaayo. Nga si kino ensonga mwagira. Ku mazaalibwa ge ag'enkaaga mu mukaaga lwe baamugjayo ne keeke gye baamusalira ku olwo gye baamukolera yali ya keesi ye kennyini yeesalira entaana ye. Mwakiraba tewali media akyogerako, tewali muntu yena akyogerako. Olw'okuba nze nange simanyi lwaki natandika program y'Embulimbulanga Emmengo nakati olwaliro nkyagiremeddeko ensonga zisigala zirandanga amabere g'embwa. Gye buvudde katono kambazannyira akatambi kano nga nzija ngoberera ensonga zino. Kaliwo ggwe nawe yanguwa kaakano sikakano kalindooza nakajjemu njagala kukazannya mangu wano simenti mwekali. Nso kuba nakajjemu kale olw'okuba nti saagala kubayuyisa na budde kaakano enaku zomwe zabadde ami mulumu olunaku lwadde lwakuna ku ssaawa ez'abatumbi budde kiro Ssaabasajja Kabaka yafulumye eggwanga Uganda n'ayolekera mu nsi z'amagulu meeru. Ng'otegeeza eggwanga Ssaabasajja Kabaka yafulumyemukko n'ayolekera ensi z'amagulu meeru emirimu gye egy'obuntu bweppo n'okukola ebintu bye ebirala. Naye mu kufuluma kwa Ssaabasajja Kabaka waliwo ensi byenjagala entegeere nti singa ekintu kyonna kigwawo ensi etegeere. Mu wiiki 3 mabega Wasanja Kalo Charles Peter Mayiga yasinkanye Mukama Yosef Tibabulwa ne bakkiriziganya nti Ssaabasajja Kabaka aveewo ne wabula si mu ngeri egenda kusasamaza bannayuganda. Ddala buli masasi bagudde ku accident nedda badde bakozese enkola eri sophisticated nga tejja kuwaawaza bantu mato. Omukulu ono ebiseera ebisinga abadde abeera nnyo ku Ssemwayi ng'akolagana n'ekitongole ekikesi ekya Ssemwayi nga bakola entegeka yonna okuba nti basaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Era omwami ono enteekateeka eno yonna Museveni agimaliddemu obuwumbi 3.5. Abaaliko ku olunaku munanjuli ebigambo byonna byogera. Oluvannyuma wayita sabbiiti nga 3 emisinde ng'ezibuze essaawa ntono nnyo omukulu najja n'aga nti Ssaabasajja Kabaka yagenze kulaba abasawo be tajja kusobola kubeerawo nga temukyasobola kwekyusa mu buzaali Ssaabasajja Kabaka ali luddawa.
Ssaabasajja Kabaka n'agenda n'afuna obujjanjabi bulungi nnyo naye baali bamusindikiddeko ttiimu ng'egendamu omalirizayo era n'enzija n'enkolobega nti Ssaabasajja Kabaka ayinza obutadda basindise ttiimu ABCD ng'eyina